wadde Juma eweddozeeyo ku mulimu adhikaari zisigalewo. Adhikaari zisigalewo, soma ku adhikaari ku mulimu, soma ku Qur'ani ku mulimu. Darusu yaffe erimu abantu abayivu kanso Juma niye omubuuza nti mu ofisi yo leesomeddemuko ku Qur'an, sigamba ono waffe leese ekifaananyi, mu ofisi yo wali osomeddemuko Qur'an gwe nga gwe ng'oggyeko CD ne flash, emmotoka yo muwulirwamu Qur'an al-Karim, ezo zonna adhikaari. Abamu tulina amaka gaffe tosomerangamuko ku Qur'an al-Karim, ate bw'omala n'oga riziki terabika, bw'omala n'oga fiizi z'abaana si nnyangu. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkuru llaha kathiran. Lwaki ayogedde okusoma atugobye esswala bwe gwa netugenda netuddayo ku mirimu atujjukiza adhikaari? Ku mirimu wabayo ebigayaaza, ku mirimu wabayo ebigayaaza, naddala emirimu egy'omulembe guno, naddala amawofiisi mulimu zi kompyuta, kuliko games, matatu, muluka za mpaka, pichi za mpaka, maato, ludo, graft, buli kazannyo konna kwe kali. Tebiridde ebiseera bisula bitudde. Omuntu amala mu ofiisi ye ku kompyuta ng'akuba amatatu ng'ali wogu n'agakubira 2 hours ng'alaba nga 10 minutes. Agenda okubeera kusanga nga bugenze nnyo. Kajaga nti obwo budde bukozesemu adhikaari. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Olulimi kubeereko ebigambo bya Allah tabaraka wa taala. Ekyo nno kitegeeza ki? Tuyingiwaze ebitujjukiza okujjukira Allah. Ofisiteka mu Qur'ani nga 3. Oba weerabidde olengere Qur'ani wali, olengere eri wali, olengere wali. Kubanga shayitaani ekwerabiza mangu. Shayitaani ekwerabiza mangu. Era ereetawo ebisimulo obwongo weerabira ebyo. Era ekyo obulaba ebiseera ebisinga bwe tumala ibaada ennene atujjukiza nti mwerabira. Ejjuma bwe gwe atugambye ne mu hijja bwe kiri. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حجة كاستمي كل جا حجة جيغوا ميتيزات كار